ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo mu sisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba puroguramu manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana tulaba ku 3 ABN entwalo omukisa guno okubuuzaako nate mulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo negataako mukwano twewombeke tuweeyo okusaba Katonda kitaffe omuyinza w'ebintu byonna mpayo obulamu bwange gy'oli ne nkusaba omwoyo wo yabannuŋŋamya nga njigiriza ekigambo kyo ne mukwano gwange essaawa zinali ku terefayina ng'ali mu kwetegereza obubaka buno kkiriza obikula amagezi gaategeere era tuveewo nga tongedde okukwesiga mulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo amiina weewaawo nkwaniriza mu kitundu ekisooka eky'omulabe wa Kristo kye tuyise omulabe wa Kristo yeekukuma kino ekitundu omulabe wa Kristo tugenda tutunulira ebitundu bibiri ekitundu ekisooka kya ku identify nga kutegeera omulabe wa Kristo nga bayibuli bwemunnyonnyola then ekitundu ekyokubiri tuli bakutunulira omulabe wa Kristo olwaleero yaliwa so nsaba tutambule ffenna obutasubwa ebitundu byonna manyi ebyafaayo bijjudde ebintu ebikusike bijjudde enkeso nnyingi ebyafaayo bijjudde ebyama waliwo ebintu bingi ebizeekolebwa mu byafaayo alipoota mu byobufuzi n'ebiringa ebyo abantu ne basigalawo nga beemagaza ebyagundi byakomawa n'ebiringa ebyo naye bwe twogera ku mulabe wa Kristo newankubadde ng'ayinza okuba nga yeekukuma bayibuli emutubikkulira era kye tugenda okutunulira ku mulabe wa Kristo Yesu yakyogerako dda nti mulimanya amazima mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe naye teweerabira mukwano nti amazima gakufuula wa ddembe bw'onaaba ng'omaliridde okugagoberera bayibuli etubikkulira omusajja eyeekukuma etubikkulira entity institution ekitongole ekyekusifu ekyambadde ekyambalo kungulu naye nga munda musege era ogenda kukizuula nti ekyamazima eriyo akakwate wakati w'omusege guno ogwambadde ekyambalo ky'eddiini nga bwe tugenda ozuula mu maaso awo omulabe wa Kristo ne sitaani kwegamba sitaani agenda akozesa entity eno ekitongole kino eky'omulabe wa Kristo by the way bayibuli yatuwa okulabula ku mulabe wa Kristo n'enamba 666 mu bubaka bwa bamalayika basatu bw'osomere mu kitabo kya kubikkula essula 14 olunyolo olw'omukaaga otuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi obubaka bwa bamalayika bano basatu oba bulabikira mu kifaananyi kya basatu malayika asooka Yokaana bwe baamulaba mu kwolesebwa agamba nti nenda malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi oyo ye malayika asooka akunga abantu kusinza mutonzi Okay, malayika owokubiri mu lunyiriri olw'omunaana okubikkulwa 14 lugamba nti ne malayika omulala owokubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge gw'obusungu bw'obwenzi bwakyo Babuloni tujja mutunulako mu maaso awo naye kati wulira okulabula ku mulabe wa Kristo mu lunyiriri luno olw'omwenda nga tutunulira malayika owokusatu okulabula njala okuwulira bwe kutambula mukwano gwange kumanya malayika ono mukambwe ennyo alina n'enkovu omulabe wa Kristo ne baba bamwogerako mu kifaananyi eky'ensolo eno erina n'enkovu ne malayika omulala owokusatu n'abagoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa ogutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso g'abamalayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga
Bayibuli erikiriya nnyo ku nsonga eno nti bonna abagenda owunzika nga basinza omulabe wa Kristo bagenda kufuna enkovu. Kuno kwe kulabula okukyasinza okubeera okukambwe mu Bayibuli. Someone said this is the most fiercest warning in the Bible. It's about the beast and its mark. Ensolo n'enkovu yaayo. Kiki twogeraku wano? Tulaba contrast oba embiranye wakati wa malayika asooka ng'ayogera embiranye wakati w'omutonzi n'ensolo. Malayika asooka agamba nti musinze omutonzi, ate malayika owokusatu agamba tosinza nsolo. So kugamba obubaka bwonna bwakulabula, obubaka obumu bwakoowoola tusinze omutonzi, obubaka obulala bwakoowoola oba okulabula obutasinza nsolo. You can see that nti issue mu biseera by'enkomerero oba omulamwa guli ku nsonga ya kusinza. Whom are you worshipping? So mukwano gwange, the fact that Katonda atulaga nti waliyo omulabe wa Kristo era n'atuyita obutamusinza oba ensolo eno, kabonero akalaga nti atuwadde n'obukakafu obumala okukitegeera, because toyinza kwewala kintu nga tokitegeera. Omuganda agamba nti kijjoma nkinyaga bitono. How can you go, oyinza otya okwewala okusinza omulabe wa Kristo nga tomumanyi? Kyova olaba nti twetaaga tuddemu twekebejje bulungi nnyo okulabula kuno kusangibwa mu kitabo kya Kubikulesula 14 olunyolo 9 n'olw'ekumi. Bayibuli egambye nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, oyo naye alinywa ku mwenge ogw'obusungu bwa Katonda era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti. Of course omuliro obusungu obwogerako obubonyabonya omusanvu metujja tunulira mu maaso eyo nga tutunulira tweyongera okwetegereza obunnabbi buno obw'essuubi. So kati tumaze okulaba warning weeri Katonda agituwadde oba okulabula kuno, era tutule wakakafu nti okuva mu byawandiikibwa tugenda tegeera who is the Antichrist. Cruise ez'enjawulo, bwino ow'enjawulo tugenda kuba tumwetegereza ku mulabe wa Kristo yaani mu byawandiikibwa. Naye kimu ku bikulu bye neetaaga byensaba mukwano ojjukire nga tweyongera ku kigambo kino eky'omulabe wa Kristo or the Antichrist. Kubikulesula 13:8 lugamba nti era bonna abatuula mu nsi bagenda kugisinza. Kanono kabonero ka mulabe wa Kristo nti bonna abatuula ku nsi bagenda kumusinza. What I'm saying is most people olw'obutamanya bagenda kusinza omulabe wa Kristo, oba oli awo olw'okakibwa n'ensonga endala zijja okuba nga zitunuulirwa mu maaso awo. Kati twebuuza nti bwekibanga kyenkana ensi yonna egenda kusinza omulabe wa Kristo yaani? Ngenda kusooka okugabanako naye facts entonotono ku mulabe wa Kristo, abantu nga bo bwe bazze nga bamulowoozaako okuyita mu byafaayo. Tunulako wano nga waliwo magazine emu eya Newsweek magazine yalina article ku mulabe wa Kristo ng'emuyita the ultimate deceiver. Omulabe wa Kristo ultimate deceiver emunnyonnyola etya? Egamba nti omulabe wa Kristo munywanyi wa Setaani, omuntu ow'amaanyi yeefunze ensi yonna nga Yesu tannadda. The Antichrist is Satan's secret accomplice. Wakyama, a powerful human being who takes control of the world before the second coming. At different times, the Pope, Napoleon, Hitler and Gorbachev have been all called the Antichrist. Obawulira? Abalaze nti Napoleon yalowoozebwako kuba omulabe wa Kristo, Hitler, Gorbachev, Papa, bonna balowoozeddwa okuba omulabe. But we want to find out answer yeeriwa. Singa otadde ku mutimbagano n'osaakinga omulabe wa Kristo yaani, bagenda kuwa varieties. Emu ku yo bagenda kugamba nti omulangira Charles Wells oba oli awo ye mulabe wa Kristo, abantu tebamwagala olwa affairs wakati we ne Princess Diana. Tweyongereyo tutunulire omulala option endala gye batuwa ku internet. Bagenda kuwa Bill Gates. Ate mwatu bw'oba wetegereza ne bukatini obw'enjawulo bwe bazze bakola, oyinza okulowooza nti oba oli awo ye mulabe wa Kristo. Option endala egenda kukuleetera Donald Trump kati atakyali pulezidenti ow'eggwanga erya Amerika. Anyway, badde ngezaako okulaga nti internet erowooza bw'etyo, firimu ez'enjawulo zizannyiddwa ku mulabe wa Kristo. Ezivuddeyo abasajja ne bazannya, naye ngera bwe tulaba Left Behind, Antichrist, the Rise and the Fall of the Antichrist zizannyiddwa. Kwegamba okulaga ki this essence, ekintu kino kitwogerako, omulamwa guno gwe twogerako, theme of Antichrist, abantu bagulina mu matu gaabwe, naye beebuuza who is the Antichrist? Ani mulabe wa Kristo? Kale katudde mu Bayibuli ekigambo kya Katonda yo egamba etya ku mulabe wa Kristo? Well,
Emu gwe tugenda okutunuulira bimu ku ebyo boolyawo abannaddiini abamu bye batatera kwekebejja ku nsonga ey'omulabe wa Kristo, naye nga Bayibuli kyegenda okulaga nti ekimu ku byo omulabe wa Kristo yeekukuma. Talabika kungulu. Si mwangu kungulu, toyinza mutegeera, amaaso go gayinza obutamwawula. Naye Bayibuli etulaga nti waliwo ebifo 4 erinnya nga lino bwe tulyogedde nti omulabe wa Kristo wojja okulisanga, era nga biri mu bbaluwa ya Pawulo ya Yokaana, ebbaluwa ya Yokaana esooka essula 2:18-19. Wano Yokaana ayogera ku mulabe wa Kristo straight. Agamba nti abaana abato ky'ekiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Kyetuva tutegeera nga tuli mu kiseera kya nkomerero. Alaga nti waliwo abalabe ba Kristo bangi mu kiseera kino eky'enkomerero. Katuddemu twekebejje. Agambye nti mwawulira, Yokaana, ng'omulabe wa Kristo ajja. Ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Omulabe wa Kristo waliwo abalabe ba Kristo bangi. Nina bwino gwe nsaba mukwano gwange otegeere wano. Omulabe wa Kristo is not an evil person on the surface. Kungulukika toyinza mutwala kuba nti muntu mubi alabika obubi ennyo. Kulwaki agamba nti baava mu ffe, kitegeeza baali mu Christian Church, baava mu ffe abalabe ba Kristo, naye tebaali beewaffe, kubanga singa baali beewaffe bandibadde wamu naffe, naye baatuvaamu era balabisibwe bonna nga si beewaffe. Kyekyo eyo y'emu ku nsonga lwaki baabavaamu. Mu ngeri endala omulabe wa Kristo ebimu ku byewuunyisa ku ye tali omu. Eri abalabe ba Kristo bangi. That's confusing somehow. Naye njagala following it closely nga tweyongerayo mu maaso. Tugenda kuba tuzuula ebisingawo, naye Bayibuli kyetulaga abalabe ba Kristo bangi. It's a succession of different leaders. Yes, omulabe wa Kristo. Ekyokubiri, Bayibuli eraga nti bava munda mu kkanisa, baava mu ffe. Baava mu ffe. Era agambye nti abalabe ba Kristo bano abangi weebali kati. Some say omulabe wa Kristo yaliwo edda nga abasinga ku ffe tetunabaawo, era nti oba oliawo alibaawo eyedda nga ffe abalamu twafa dda. But the Bible says abalabe ba Kristo bangi era weebali wano kati. In other words, omulabe wa Kristo waali. Kati nga tumaze ofuna ekifaananyi ekyo eky'abalabe ba Kristo abangi abava munda mu kkanisa oba abalabe ba Kristo bano nga weebali, twagala okwetegereza through symbols, bubonero ki Bayibuli bwetuwa obujja okutuyambako okutegeera omulabe wa Kristo. Kuba tumulabye nga ava munda mu kkanisa, balabe ba Kristo bangi ate weebali. Question, bubonero ki Bayibuli bwetuwa okwongera okutugaziiza ekifaananyi ku mulabe wa Kristo, kuba tetunaba kukinyweza bulungi nnyo. Bayibuli etuwa obubonero 3 obukulu ku mulabe wa Kristo. Akasooka, Bayibuli etulaga nti omulabe wa Kristo ayitibwa omuntu w'ekibi oba omwana ow'okuzikirira. Omuzungu yandikise son of perdition. Yes, yandikise son of perdition. Kati omuntu bw'awulira ebyo ate n'ajjukira nga Bayibuli ega nti ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi, agamba now how it comes ate ayitibwa mwana wa kuzikirira. Alabika nga ali omu ate wano Bayibuli ga bangi. Nakugaye mukwano gwange gwe sigala nga tutambula ffenna tugenda kuba tuzuula bwino anasingako. Kankutwale ku Bayibuli weegambira nti omulabe wa Kristo ye muntu ow'ekibi oba omwana ow'okuzikirira. Pawulo bw'aba amwogerako mu Basesalonike ebbaluwa ey'okubiri, omulabe wa Kristo essula 2:3-4 agamba nti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana w'okuzikirira. Bayibuli egamba nti aziyiza, Pawulo annyonnyola, era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Kati Bayibuli eri mu kwongera okutulaga nti ono yeegulumiza okusira Katonda. Eno nkola ya mulabe wa Kristo. Kiruubirirwa kye ekyokulaba nga abantu batendereza ye mu kifo kya Katonda nga yeegulumiza
waggulu wa Katonda so that abantu balowooze nti bali mu kusinza Katonda naye nga actually basinza ye. It's the aim and the character of the Antichrist to exalt himself above God. Kati kino kyakabi era kyakabenji kyova Bayibuli egamba nti omulabe wa Kristo ayitibwa omwana ow'okuzikirira. Kati Bayibuli weba tubikulira netulaga abantu ba mirundi ebiri abayitibwa omulabe abayitibwa omwana ow'okuzikirira. Asooka ye Yuda. Bw'osoma Yokaana 17:12 Yesu agamba nti bonna be wampa mbanywezezza okuggyako omwana ow'okuzikirira. Bali 11 baasigala beesigwa eri Kristo, naye Yuda ye bambi teyasobola kumalako na yeetuga ne yetta yali amu Yesu olukwe. So tumulabanga Bayibuli emwogerako as a son of perdition. Ate netuwa ekifaananyi kira nti n'omulabe wa Kristo naye okufaananako Yuda is a son of perdition, naye muki mwana ow'okuzikirira. Kati we wajjira point eno gyenjagala okunyweza nga nva ku kabonero kano nti mu kifo ky'okuba omubi mu lwatu awakanya obukristaayo alisituka okuva ebweru w'ekkanisa, omulabe wa Kristo owa ddala alibanga Yuda. Si wakungulu ng'omulaba ng'omubi. Kyova olaba wano bwino gwe tuli mu kutunuulira omulabe wa Kristo mu Bayibuli mutulaga nga yeekukuma mu bukristaayo. Kungulu oyinza omulaba ng'omukristaayo mu kifo ky'okuba omubi mu lwatu awakanya obukristaayo alisituka okuva ebweru w'ekkanisa, omulabe wa Kristo owa ddala alifaanana Yuda. That's the number one clue, that's the number one symbol. Omulabe wa Kristo alinga Yuda, ye mwana ow'okuzikirira, atwala abantu mu kuzikirira naye nga balowooza aleeta mirembe. Alinga Yuda bw'amulabanga ali mu 12 ng'olowooza nti muyigirizwa wa Yesu naye ng'ekyamazima is not one of them. So ne mu biseera bino eby'enkomerero omulabe wa Kristo ekyambalo ky'ayambadde kya bukristaayo, afaananako Yesu kyeyagamba nti mwekuume emisege. Bannabbi b'obulimba abambala ekyambalo ky'endiga naye nga munda misege egisikula. Ako kabona tukalabye nti omulabe wa Kristo alinga Yuda. Katugendeko okubiri. Akokubiri Bayibuli etulaga nti omulabe wa Kristo nsolo. Esangibwa mu kitabo kya Kubikula Essula 13. Ensolo ennyonnyolwa weesooka okuva ku lunyiriri olusooka otuukira ku lunyiriri olw'ekkumi. Ensolo eyennyonnyolwa eva mu nnyanja nga bwe tugenda okutunuulira. Kabonero ak'omulabe wa Kristo. Ekyokusatu omulabe wa Kristo alagibwanga akayembe akatono mu ssula ey'omusanvu ekitabo ekya Daniel. Akayembe akatono oba ejjembe ettono mu kitabo kino ekya Daniel essula 7. But Bible scholars ab'enjawulo bakkiriza nti ensolo eyakubikulwa 13 ne Daniel 7 akayembe akatono byonna byoleka omulabe wa Kristo. So bwino gwe tugenda okwetegereza ku nsolo eno eyakubikulirwa 13 n'akayembe kano akatono aka Daniel essula 7, yenna bwino oyo agenda kwongera kutuyambako okutegeera omulabe wa Kristo y'ani, era bwino bwe tunaamugatta awamu ajja kuba tutegeka okutegeera olwaleero omulabe wa Kristo y'aliwa. Bible scholars all agree that is a sign of the Antichrist. That's a symbol of the Antichrist. Katunuulira olunya olusooka otuuka ku lwokusatu twetegereze bwino nga bw'ali. Bayibuli egamba nti n'endaba ensolo ng'eva mu nnyanja ng'erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ate ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvvoozi. Bayibuli egamba nti n'ensolo gye nalaba yali yafaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma, n'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo, n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Yokaana mu kwekebejja alengera nti n'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu eky'okufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Ensi zonna nga zeewuunya. Wano we wali omu ku basajja abaakuba ekifaananyi kisiige nga bagezaako okuba ensolo eno ey'ekigere eky'eddubu ey'akamwa ng'ak'empologoma naye nga yonna efaanana ng'enge, erina emitwe 7, amayembe gali 10 n'engule 10. Ekifaananyi kyekyo nti wano mu zoo ewaffe entebe oba eri wansi emmanga mugundi oba kaseese mu Queen Elizabeth oba mu Bwindi Impenetrable twali tulabye ensolo efaanana bweti. Of course tukitegeera butegeezi this is a symbol. Kano kabonero, ensi gye tulimu ya bubonero. Era bw'olengera obubonero bumu kano manya nti ako kalinga nti akakenkata Toyota, eyo Toyota yennyini oba mmere osanga junk food bino birina akabonero kaabyo.
nomanya nti bwe nnengera akabonero akaŋŋaali emmanya Uganda, bwe nnengera empologoma ng'eri wansi wa ngabo ey'omanya nti Buganda. Kati obubonero buno bukulu okubutegeera. Kwegamba twandikwega nti lulimi lwa bifaananyi naye nga buba bunnyonnyola ebikusike eby'omunda. Awo nno kinzizayoko katono nga sinneeyongerayo ku mitendera ebiri gye tuyitamu okutegeera obunabi bwa Bayibuli. Ekisooka, Bayibuli eteekwa okwetaputa. Ekyokubiri, olina okugeraageranya ekyawandiikibwa n'ekyawandiikibwa. Lunyiriri ku lunyiriri. Bayibuli eteekwa okwetaputa. Kati nga batuuzizza okutunuulira ensolo eno eri mu kitabo kya Kubikulwa 13 ate ng'eva mu mazzi, tulina otegeera amazzi gategeeza ki oba ennyanja etegeeza ki. Kubikulwa essula 17 olunyiriri 15 lulaga bulungi nnyo nti ensolo eno kubanga eva mu mazzi, kabonero akalaga nti eva mu kifo ekirimu abantu abangi. Amazzi oba ennyanja kabonero k'abantu abangi, amawanga n'ennimi, oba ebifo omuli abantu abangi eri amawanga ag'enjawulo n'ennimi. Bayibuli ega nti awo walengera omukazi w'atudde. Amazzi w'atudde gategeeza ekifo ekirimu abantu abangi, ennimi. So bwe tulabanga ensolo eno eva mu mazzi, we are very sure nti eva mu kifo ekiri densely populated. Omulabe wa Kristo yasitukira mu kifo ekirimu abantu abangi. Tuli mu kuleka Bayibuli yetapute. Awono n'entandika okufuna cruise wa Kristo esooka asituka kuva mu nnyanja. Olunyiriri olusooka bwe tulaze amazzi ge walabye, omwenzi w'atudde, be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Kubikulwa essula 17 olunyiriri olw'15. So tumulabye omulabe wa Kristo ng'asituka okuva mu mazzi. Ekyokubiri, tumulaba ng'akoleddwa ensolo 3 nnambirira. Ensolo zino ze ziriwa? N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo ey'emu, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu ezo 2, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma ezo 3. Amazing nga bw'otulaba ensolo zino omuli eddubu, omuli tugenda kutunulira ensolo zino mu maaso awo mu kitabo ate ekiri ekya Danyeri. N'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza. Kati ate ensolo ey'okuna eragibwa ng'ogusota. Ate eri mu Danyeri tujja gitegeera bulungi ensolo ey'okuna eno ogulinga ogusota ogwagiwa amaanyi yaani. So akabonero akookusatu ke tulaba wano ke twakazuula nti afuna entebe n'obuyinza okuva eri ensolo ey'okuna oba gwe twandise okusota. Follow me closely mukwano gwange. Tuli mu kwetegereza nti omulabe wa Kristo afuna obuyinza okuva eri ensolo ey'okuna ogusota, naye nga ye akolebbwa ensolo 3. Akamwa ke ka mpologoma, alabika ng'engo, ebigere bye bya ddubu. Tukale ensolo ey'okuna yiiyo gye tugenda okuba nga tuzuula mu maaso awo yeeriwa. Naye Bayibuli eyongera n'okulaga nti omulabe wa Kristo ono n'endaba egimu ku mitwe gye egyayo nga gifumitiddwa ekiwundu ekyokufa, n'ekiwundu ekyokufa ekyo ne kiwona. So omulabe wa Kristo akabonero akalala ak'okuna ke njagala weetegereze okuva mu omulabe wa Kristo ng'ensolo nti afuna ekiwundu ekyokufa. Bw'amala ofuna ekiwundu ekyokufa kye kiddirira. Katulabe Bayibuli ebirala bye tubikulira ku mulabe wa Kristo wano mu Kubikulwa 13. Erina akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi. Ebikulu n'obuvoozi tugenda tubitunulira mu maaso awo. Era Bayibuli egaye mu lunyiriri olwokutaano mu Kubikulwa 13 nti neeweebwa akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi. Tugenda kantindiggwa kiki ekirala ku mulabe wa Kristo wano ekyogerwa ku ye. Akamwa akoogera ebikulu n'obuvoozi tukalabye. Obuyinza okufugira emyezi 42, neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Olwe lunyirira tukyali mu lwakutaano. Ekirala ku mulabe wa Kristo Kubikulwa 13 walaga nti alwanyisa abatukuvu. Alwanyisa abatukuvu. Kubikulwa 13 olw'omusanvu lugambye neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Mwatuno si kye kyokka, omulabe wa Kristo wano mubufunze alina obuyinza bwa nsi yonna. Mbadde neetegereza wano olunyiriri olw'omusanvu nga era lwongera ogamba nti neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Omulabe wa Kristo obuyinza bwe buli worldwide, buli kyenkana w'otuuka ojja kulaba nga asimbyeyo amakanda. Era ensi yonna n'ekiddirira akabonero ak'omwenda ensi yonna yakumusinza. Ensi yonna yakumusinza. Kubikulwa 13:8 lugamba nti era bonna abatula mu nsi baligisinza buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. So bwe bubonero obwo 9 bwe njagala mukwano weetegereze bulungi nnyo nga buva mu kabonero akakulu ak'okuba nti
omulabe wa Kristo ono nsolo eyakubikulirwa essula 13 akasooka tulabye ng'asituka okuva mu nnyanja ekifo ekirimu abantu abangi akolebwa ensolo 3 omuli empologoma eddubu awamu n'engo akamwa ke kampologoma ebigere bye bya ddubu ate nga yenna alabikanga engo yennyini afuna ekitebe kye afuna entebe ye obuyinza okuva eri ensolo ey'okuna ogusota afuna ekiwundu ekyokufa oluvannyuma ate mwattu ekiwona akamwa ke koogera ebikulu n'obuvoozi amaanyi ge gaalina oba obuyinza afugira emyezi 42 so ng'alwanyisa abatukuvu ba Katonda oba abayigganya n'abakijjanya yonna gye bali tabulekedde mirembe alina obuyinza bwa nsi yonna era ensi yonna egenda kumusinza ku ntikko okay katwebuuza ekibuuzo ono omulabe wa Kristo ensolo yaani from kubikula 13 tumaze okukiraba kati who is this mukwano gwange nina njala ekintu kinyala owetegereza nga tunaba kuzuulira ddala omulabe wa Kristo n'ensolo yaani twetaaga n'okutegeera mu bunabi bwa Bayibuli ensolo kabonero kaaki when the Bible talks about a beast bweyogera ku nsolo eba etegeeza ki okufuna ansa obulungi kigenda twetageza okusala eddiiro kyeŋŋamba tugenda kusala ensalo tuve mu kitabo kya kubikkulirwa twolekere ekitabo ate ekirala eky'endagaano enkadde eky'obunabbi ekitibwa ekitabo kya Danyeri. Danyeri ali mu kwolesebwa mu Sulene ey'omusanvu naye nga bwe tulabye Yokaana bwe yali mu kwolesebwa ayina by'alaba era mu by'alaba ayogera bw'ati Danyeri n'ayogera nti natunuulira mu ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba empewo ez'omu ggulu ennya ne ziwamattuka ku nnyanja ennene. Alengera ki ekirala agamba nti n'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja nga ne ziri nnya ezitaafaanagana zokka na zokka. Okay. Kati wano mu kwolesebwa twalabye dda nti ennyanja etegeeza kifo ekirimu abantu abangi okusinziira ku Bikula essula 17 olunya olw'ekumi empewo oba entalo empewo etegeeza ntalo tuli kubonera obw'obunnabbi bwa Bayibuli bw'osoma Yeremiya essula 49 strife of war empewo winds of strife kitegeeza ntalo butabanguko Yeremiya 49:36 n'olwa37 ate nga y'ensolo ku luuyi olulala gye tubadde twagala otegeera etegeeza bwakabaka Danyeri essula 7 olunyiriri olw'17 lukyoleka bulungi nnyo ensolo ezo ennene ezaali ennya be bakabaka abana abaliva mu nsi. Teri kabaka abeera kabaka nga talina bwakabaka kitegeeza ki nti ensolo etegeeza bwakabaka oba kyetwandise the government abakuti okubeera kiriyala kankutwale ne ku lunyiriri luno Danyeri essula 7 olunyiriri olw'23 lwongera okigaziya obulungi lugamba nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi. Kikyeŋŋamba ensolo okusinziira ku bunnabbi bwa Bayibuli etegeeza bwakabaka oba government. So ziri ensolo ennya Danyeri zalengera mu kwolesebwa ennene bwali bwakabaka bwa mirundi 4 oba amawanga ga mirundi 4 agaali gafuga ensi oba agafuga ensi mu byafaayo. Nakugambye dda tuli mu kwetegereza kigambo kya bubonero era ne wano olwaleero ojja kukitegeera nti bw'olengera Eagle omanya nti eggwanga lya America, bw'olengera Bear olwaleero olengera ggwanga erya Russia. So nga bw'olengera nti eyo ŋŋaali otegera butegeezi nti Uganda yaffe. So tumaze okukiraba nti ensolo etegeeza bwakabaka oba gavumenti. N'olwekyo tukimanyi bulungi nti omulabe wa Kristo ensolo it's more than a man. Eno buno bwakabaka kati eri bwe twalabye nti muntu wa kibi oba man of sin kabonero akalaga nti watali kubuusabuusa kwonna nti man of sin ali ku ntikko ey'obwakabaka buno obw'omulabe wa Kristo oba gwe twandise omuntu ow'ekibi is at the head of the kingdom kwegamba alinga nakyemalira but of course sinakyemalira nti ali omu naye nga bwe tulabye nti omulabe wa Kristo asukka kuba omuntu obuntu but it's an organization, it's a kingdom, bwakabaka ku ntikko ani afuga ye muntu ono ow'ekibi. Ekyo tumaze okukyetegereza obulungi ennyo kati twagala tutunulira akabonero akalala ku mulabe wa Kristo ono gwe tulabye nga nsolo oba obwakabaka obulina n'ennamba 666. Danyeri naye alina bwino gwatuwa ku mulabe wa Kristo kubanga Yokaana amaze okutuwa owuwe mu Bikula 13 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'10. Kati twagala kulaba ye Danyeri mu kwolesebwa kikyalengera ku mulabe wa Kristo.
Daniel yafuna okwolesebwa kwa mirundi ebiri. Okusooka twakola mu Daniel sura 2 bwe twali tugulawo obunabbi bw'essuubi okw'omusajja oli yali ow'ekyuma ng'alina omutwe gwa zaabu, emikono n'ekifuba nga bya ffeeza, olubuto n'ebisambi nga bya kikomo, amagulu nga ga kyuma, n'obugere nga bwa bbumba n'ekyuma nga bitegeeza Nebukadduneeza. Awo twamala okulengera ensolo ezo nnya ez'obwakabaka obw'emirundi ena eri mu Daniel sura 2. Ensolo ennene ennya, obwakabaka buna bwa mirundi ena oba amawanga ga mirundi ena gano tugalaba mu Daniel sura 2, ate tugalaba mu Daniel sura eno ey'omusanvu, Daniel sura 8 ne sura 9. Niye kyenjagala okwongera okunnyonnyola wano nga twogera ku bunabbi bwa Bayibuli nti mu Bayibuli waliwo kye tuyita repeat and understand. Repeat and understand, repeat and expand. Eyo nkola ya bunabbi. Mu Daniel sura 2 osobola okulaba cruise ez'enjawulo ku mawanga ganaana, ate n'oddamu n'olaba mu Daniel sura 7 nga zeeyongedde okugaziwa, ate mu sura ey'omunana nawo n'ayongera okugaziya, mu sura ey'omwenda n'ayongera okugaziya 11. Kwegamba obunabbi bwa Bayibuli bwe butyo bwe buli nti osoma mu ssuula eno n'obaako bwino gw'otegeera ku Katonda kyali mu kwogerako, ate n'ogenda mu ssuula eddako ne kyongera okugaziwamu ekifaananyi, ate n'ogenda mu ssuula eddako ey'obunnabbi ne kyongera okugaziwa ekifaananyi. So kye tuli mu kwetegereza wano ensolo nnya oba obwakabaka buno obw'emirundi ena, era tubula mu Daniel essula ey'okumeka ey'okubiri. Kati katunulire mu Daniel essula nnya ensolo zino ennya ezinyonnyola obwakabaka obw'emirundi ena obwaliwo obw'amaanyi mu byafaayo, Daniel yaziraba atya? Mu kwolesebwa Daniel agamba atya? Agamba nti ensolo gye nalaba ey'olubereberye yalinga ng'empologoma era ng'erina ebyowaatiro eby'empungu, n'entunula okutuusa ebiwaatiro byayo lwe byamaanyibwa, n'eyimusibwa okuva ku nsi, n'eyimirizibwa n'ebigere bibiri ng'omuntu, n'eweebwa n'omutima ng'ogw'omuntu. Of course awatali kubuusabuusa kwonna, ensolo eno eyo esookerwako efaanana ng'empologoma ng'erina ebyowaatiro bibiri, si ggwanga ddala wabula eggwanga erya Babuloni. Era wali bw'oba ogenza onoonyereza mu museum ez'enjawulo zijja kulaga nti Babuloni akamu ku bubonero bwayo bwali bwa a winged lion oba empologoma ey'ebiwawaatiro. Butereevu ne mu Daniel essula 2 twagirabye nga obwakabaka bwe bumu buyimirirawo nga omutwe ogwa zaabu. Babuloni eno eyafuga okuva mu mwaka, okusinziira ku basajja abanoonyereza, mu mwaka ogwa 605 BC olukira ddala mu mwaka ogwa 539 BC nga Yesu tanaba kuzaalibwa. Kaabakuku essula emu olunyolo omukaaga otuuka ku lw'omunaana lulaga n'okulaga nti ebyowaatiro bino empologoma eno byerina kabonerako okulaga nti conquest, speed of conquest, yalumba n'ewangula ku sipiidi eya yiriyiri. Ngambe ntya nti obuwanguzi bwayo bwali bwa mangu, naye ate era oluvannyuma nga bw'obimanyi nayo yatuuka n'evaawo. Bw'osoma mu lunyolo olwokutaano olaga nti era laba ensolo endala ey'okubiri yalinga nga ddubu, era yagulumizibwa ku lubirizi lumu, n'embirizi 3 zaali mu kamwa kaayo, amannyo nga gazikutte, ne bagigamba bwe bati nti golokoka olye ennyama nnyingi. Katwagala okutegeera mu bufunze ensolo eno eringa eddubu erina n'embirizi 3 mu kamwa yaani. Awatali kubuusabuusa, awatali kuwandanyako, n'ebyafaayo bijja kulaga nti oluvannyuma lwa Babuloni okusasika, abasajja Abamedi n'Abaperusi be baabawamba. Babawamba ddi? Yabaffe ensolo embirizi zino 3 eziri mu kamwa kaayo zitegeeza ki? Tulaba nti yali egulumizibwa. Abamedi n'Abaperusi ekibeewuunyisaako nti it was a dual government, Abamedi n'Abaperusi. Kati Bayibuli bw'egamba nti ekigere ekimu kyali kigulumiziddwa oba okugulu okumu kugulumiziddwa kitegeeza ki? Abaperusi baali bankizo ku basajja bano Abamedi mu bufuzi. Naye tulaba embirizi zino 3 eziri mu kamwa k'eddubu lino zino ne zitegeeza ki? Of course bannabaffe bajja kugamba nti embirizi 3 zitegeeza Medo Persia yali efuga obwakabaka bwa mirundi 3. Mwalimu Babylon, Egypt, that is Misiri, ne Lydia gye twandirowoozeza okuba nga Libya. Abamedi n'Abaperusi tubalaba ne mu Daniel essula 2 nga kyekifuba kino eky'emikono ebiri, emikono n'ekifuba ebya ffeeza. Bafuga okuva mu mwaka ogwa 539 paka mu mwaka ogwa 331 BC nga Yesu tanazaalibwa. Tuli mu kufolowinga byafaayo binatuusa obulungi kabonero kano ak'ejjembe ettono, era nako akabonero ak'Omulabe wa Kristo.
Oluvannyuma lw'ebyo ne ntunula era laba endala ng'engo eyalina ebyowaatiro ebina eby'ennyonyi ku mabega gaayo, era n'ensolo yalina n'emitwe ena n'eweebwa okufuga. Eno nsolo ya mitwe ena eringa ngo erina n'ebyowaatiro bya mirundi ena. Bwakabaka ki buno? Of course abasajja abamedi n'abaperusi bwe baasasika mu mwaka ogwa 331 baawambibwa abasajja Abayonaani abali bakulemberwamu gwe bayita Alexander the Great. Naye tulabye ng'engo eno ey'emitwe eno erina ebyowaatiro bina. Kabonero kakyako sipiidi yayo ate esuse ku ya Babuloni nga bwe tunaatera okwetegereza wano. Fact encyclopedia emu eyogera ku musajja ono gwe bayita Alexander the Great yakulemberamu abasajja Abayonaani ng'egamba nti Alexander yali omu ku bajeneraali ab'ekitalo mu biro bye. Tuli ku byafaayo kati. Ajjukirwa nnyo olw'amagezi n'obukugu ng'omuduumizi w'amagye n'obwangu bwe yakozesa okugaziya ensalo ze nga yeefunza amatwalo amanene. Alexander the Great yali musajja mulwanyi, yali musajja w'amaanyi, omusajja yafuga, yakulembera. Teri munnamagye agenda mu magye atafuna koosi ng'asoma ku Alexander the Great. Bannamagye basoma ku Alexander kuba yalina kye tuyita military tactics. Bino zotajja kubanga osanga buli wamu. Kale no bw'atyo yakulemberamu basajja be nga batambuza bigere ne batambula kilomita ezitaka wansi wa mitwalo 3 n'ekitundu nga baffe India bagenda boolekera mu myaka 11 gyokka. Yali atuuse ku buwanguzi ffe tutasobola na kutuukako mu byafaayo by'obulamu bwaffe bwonna. Kumanya nga Alexander the Great yali musajja wa kitalo nnyo. Ekyennaku nti yali asobola okufuga abalala naye teyasobola kwefuga. Era ekyamumalawo gwali mwenge. Omwenge gwe gwamutta amangu. Ne bamubuuza ekibuuzo nti gwe oluvannyuma lw'okufaako bw'onaaba ofudde ani agenda okudda mu kifo kyo? Yagamba nsinga amaanyi. Ekyennaku nga Bayibuli bwetulaze nti ensolo eno yalina emitwe ena. Abasajja bano Abayonaani ekyamazima obwakabaka bwekutulamu ebitundu bina. Era ebitundu bina byakulemberwamu bajeneraali ab'enjawulo mu Alex Kasanda, Lysimachus, Ptolemy ne Seleucus. So y'ensolo eno ey'okusatu erina emitwe ena, erina n'ebyowaatiro bina obwakabaka obwa Buyonaani. Buyonaani tugiraba ne mu Daniel Sula 2 ng'eringa ebisambi eby'ekikomo. Olubuto n'ebisambi eby'ekikomo ye Buyonaani. Ate wano mu Sula y'omusanvu tugirabye nga engo ey'emitwe ena n'ebyowaatiro bina. Yafuga okuva mu mwaka gwa 331 otuukira mu mwaka gwa 1068 BC. Wano baali babala badda mabega. Katudduke ku nsolo ate ey'okuna obwakabaka obwokuna. Kuba Daniel agamba nti oluvannyuma lw'ebyo neetunula mu byo bye nayolesebwa ekiro. Era laba ensolo ey'okuna ey'entiisa, ey'obuyinza, ey'amaanyi amangi ennyo, era yalina amaanyi amanene ag'ekyuma. Yalina n'emenyaamenya n'esambirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. Era teyafaanana ng'ensolo zonna ezagisooka. Era yalina n'amayembe 10. Bayibuli eri mu kutubikulira wano ensolo eno ey'okuna Daniel gy'alengera mu kwolesebwa. Twagala ogitegeera obulungi. Bayibuli egamba nti ensolo eyo ey'okuna bwakabaka obwokuna mu nsi. Daniel Sula 7 olunyiriri olwa 23. Ensolo ey'okuna eyawamba abasajja Abayonaani mu byafaayo yaani? Of course bannabyafaayo bajja kutegeeza bulungi nti that's Rome. The Roman Empire ye yawamba abasajja Abayonaani mu mwaka ogwa 1068 BC. Rome yali y'amaanyi nnyo. It was a great empire. Yakulemberamu yafuga ensi by then okuva mu mwaka ogwa 1068 BC paka mu mwaka ogwa 476 AD. By the date eno nkulu nnyo, twetaaga okugyetegereza obulungi. Roma mu mwaka ogwa 476 AD etandika okusasika ekutukamu ebitundu 10 nga bwe tunaatera okulaba. Naye teweerabira kino ku Roman Empire enti magulu ga kyuma mu Daniel Sula 2. Okay, katwagala kumanya. Eddi ono 776 tulabye ng'egenda kusasika. Tumaze okulengera obwakabaka buno obw'emirundi ena okuli empologoma y'ebiwaatiro 2 nga Babuloni. Ne tulengera eddubu erina embiri 3 mu kamwa n'ekigere kisituseemu nga Abamedi n'Abaperusi. Ne tulengera abasajja Abayonaani nga bebengo eno ey'emitwe ena n'ebyowaatiro 4. So nga ate Roman Empire oba gye twandise Roma yo y'ensolo eno etaategereka ey'emitwe ey'amayembe 10. Kati amayembe 10 agali ku nsolo eno ey'okuna gategeeza ki?
twagala okwebaza Katonda nti Daniel nakyo akibikulirwa mu kwolesebwa. Malayika amutegeeza mu lunyiriri olwali mu ennya mu Daniel sura 7 nti n'amayembe ago 10 bwe buliwo mu bwakabaka obwo, that is obwakabaka obwa Roman Empire, mulivamu bakabaka 10 abaligolokoka. Okay. So oluvannyuma lw'okusasika kwa Roman Empire banyonyola obulungi ennyo nti kuva mu mwaka ogwa 476 etandika okusasika paka ku kiseera eky'enkomerero tugenda kulaba nga Roman Empire ekutuddwamu ebitundu 10 ng'etandise okusasika, era amawanga ago maapu yaago jagiraba bulungi. Mulimu abasajja Abagirimaani, Abaswiss, that is Switzerland, Abafalansa, Abaitale, Abangereza, Abaportugal, Abaspain. Ekyennaku amawanga 3 okuli Abaheruli, Abavandals n'Abastrogosis kati gate gasaanawo. Question ani yagasaanyaawo? Wano wenkwanjulira gwe tuyita omulabe wa Kristo, akayemba akatono oba ejjembe ettono, kubanga Daniel sura 7 olunya olw'omunaana lulaga bulungi nnyo nti ensolo zino nnya oba obwakabaka obuna bwe tumaze okulengera eri nga ge mawanga, that is the kingdoms ezajja zirabika mu byafaayo oluvannyuma lwazo kubanga ziringa eziva ku scene. Daniel afuna mu kwolesebwa ate ejjembe eddala wano ettono. Oluvannyuma lw'amayembe gali 10, Roman Empire etandise osasika, amawanga 10 gali mu kusituka. Mu mawanga gano 10 alina kyalengera, agamba nti nakebera amayembe era laba ne wamera mu ejjembe eddala ettono, ne maaso gaali 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala. Era laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu n'akamwa akoogera ebikulu. Atunudde mu Western Europe, ng'amba eri mu bugwanjuba obwa Bulaaya awaali ekitebe ekikulu ekya Roman Empire etandise osasika, amawanga gagyetoolodde 10 gasituse, kati ate abaagalengera gasituka mu kwolesebwa. Agenda okulengera waliwo n'ejjembe eddala ettono wane ate erisituka erisimbuliza okusiguukulula amayembe 3 malambirira. Naye bw'abadde alinnyonnyola agenze n'agamba nti lyalina amaaso ng'ag'omuntu. Tugenda kuba tuzuusingawo ku bwino oyo. So tulaba akayembe kano akatono akasituka oba ejjembe ettono. Bwe lisituka lisaanya Abastrogosis, Abaheruli n'Abavandals. Kyovula tebakyali ku maapu yansi, n'olwali ne bw'ogenda ku Google oba wonna wonna bajja kugamba they were once there, naye tebakyaliwo. Ani yabasiguukulula? The rise of the Antichrist, omulabe wa Kristo yabasiguukulula. So tuli mu kulengera wano ekifaananyi eky'omulabe wa Kristo. Twamulabye dda mu kubikula essula 13 nga twamulabye dda nga ensolo erina emitwe 7 erina n'amayembe 10 mu kubikula 13. Kati ate wano mu Daniel essuula ey'omusanvu tumulabanga ejjembe ettono. Kati ejjembe ettono linnyonnyola litya omulabe wa Kristo? Katandike 1. Kinjagala weetegereze wano Bayibuli kyetulaga ku mulabe wa Kristo ng'ejjembe ettono. Daniel sula 7 olw'omunaana lulaga nti ne wamera mu go ejjembe eddala ettono. Kiki Bayibuli kyetubikkulira wano? Nti omulabe wa Kristo yasituka mu mawanga ago 10 ag'ebugwanjuba obw'e Bulaaya. That's the first crew gye njagala mukwano gwange oleme kwerabira. Amawanga ago ag'e Bulaaya ge galiwa? Twagale mu lunya olwali mu ennya nga Bayibuli ega nti n'amayembe age 10 mu bwakabaka obwo muliva bakabaka 10 abaligolokoka, n'omulala alibaddirira aligolokoka, naye talifaanana ng'ab'olubereberye, naye alijjawo bakabaka 3. Now here is another crew. Tulabye nga asituka okuva mu mayembe gano 10 oba amawanga 10 ag'obugwanjuba obwa Bulaaya. Kati something that comes across kyekiriwa talifaanana ng'ab'olubereberye nga tunaba kyetegereza. Agambe nti n'omulala alibaddirira ng'agolokoka. Ekitegeeza bano we basitukira naye waasitukira mu mwaka ki? Nga Roma etandise okusasika mu mwaka ogwa 476 AD. Ekabonero akalala nti agenda situka oluvannyuma lw'omwaka 476 AD. Ayinza okuba nga yaliwo mu byafaayo naye nga tannategeerekeka. Atandika tegeerekeka ddi, ensi etandika ddi okumumanya nti yes w'amaanyi nnyo oluvannyuma lw'omwaka ogwa 476 AD. Ekitegeeza nti bwe tuba bakuzuula mulabe wa Kristo tuteekwa kutunula mu byafaayo okusobola okwawula mu butuufu ani mulabe wa Kristo n'omulimu gwe mu biseera eby'enkomerero. Kyovula Bayibuli yongera otukakasa nti omulabe wa Kristo mu butuufu yeekukuma. Si mwangu kutegeera, abamu balowooza nti yaliwo dda
n'avaawo oba oliawo nti ali eyo mu maaso. But the Bible is very clear. Twetaaga kuddayo mu byafaayo okutegeera obulungi omulabe wa Kristo ono. Naye Daniel ayongera tusiigira ekifaananyi agamba atya, nakebera amayembe era laba ne wamera mugo ejjembe eddala ettono. Wala ejjembe ettono. Gali gabadde mayembe, but this one jjembe ettono. What does that mean? Kino kitegeeza nti akayembe akatono bwakabaka butono. It's a small kingdom, a little kingdom. Mulabe wa Kristo nsolo bwakabaka, naye okusinziira ku Daniel, Bayibuli etuwa ekifaananyi kira nti bwakabaka obutono. So bwe tuba tunuulidde amawanga gali aga Bulaaya ey'ebugwanjuba, here is a kingdom, a little kingdom, bwakabaka butono mu Bulaaya eri ey'ebugwanjuba. Naye newankubadde butono ekitegeeza nti bulina maanyi. Ku lwaki? Bayibuli ega nti ne maaso gaalyo 3 ku mayembe ag'olubereberye ne gasimbulirwa ddala. Ssebo busiguukulula buno tobuzanyisa. Akayembe kano akatono akabonero k'omulabe wa Kristo kaasiguukula amawanga 3 omuli Abakeruli, Abavandosi n'Abasutogosisi abaliwo mu byafaayo nga tebakyali ku maapu kati. Naye era Bayibuli yongera okulaga bwino wano mu bufunze nti laba mu jjembe eryo mwalimu amaaso ng'amaaso g'omuntu. Akukategeeza ki? Amaaso g'omuntu. Okutegeerwa kw'omulaba wa Kristo kuzimbiddwa ku magezi g'abantu, but moso alina omukulembeze ku ntikko eri gwe twalabye nga Pawulo amunnyonnyolanga omuntu ow'ekibi, man of sin. Omukulembeze ono ali ku ntikko. Naye Bayibuli egambye era nti naye talifaanana ng'ab'olubereberye. Aye aweeya nti omulabe wa Kristo wa njawulo ku mawanga gano amalala aga Bulaaya ey'ebugwanjuba. Bwe kaba kayembe kano ke tuli mu kutunuulira kanjawulo ku malala, kanjawulo ku mayembe amalala. Something else ekifaanaganamu ne kiri kye twalabye eri mu Kubikkula 13. Era alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Agenda kwogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. Alyogera ebigambo ebibi eri oyo ali waggulu ennyo. What does it mean? Akayembe kano akatono kavooze. Ekireeta ekibuuzo ekikulu. Bwe kaba kavoola Katonda, okuvoola Katonda kye ki? What is to blaspheme God? Okuvoola Katonda, what is it? Yokaana essula 10 olunyiriri olwa 3 Yesu Kristo aba ayogera n'Abayudaaya abagamba nti nze ne Kitange tuli omu. Abayudaaya ne baddira nate amayinja okumukuba. Yesu n'addamu n'abagamba nti emirimu emingi emirungi egyava eri Kitange nagibalaga mmwe. Mulimu guliwa kwejo ogubankubya amayinja. Njala olengere wano ekifaananyi eky'okuvoola Katonda kye ki? Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba olw'omulimu omulungi tetukuba mayinja, naye olw'okuvoola era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula Katonda. What does the Bible teach? Omuntu we yeefuula Katonda ku nsi aba avoola Katonda. Kyova olaba omulabe wa Kristo twamulabye edda eri mu Abasalonika ekyokubiri essula 2 olwokuna nga lugamba aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Omulabe wa Kristo muvoozi ku nsi kuno ayagala kakasa abantu nti ye ali waggulu wa Katonda era alina n'obuyinza ku Katonda. It's a blasphemy. Kabonero ka 7 ku mulabe wa Kristo wano okusinza ku Daniel essula 7. Something else about omulabe wa Kristo mu Daniel essula 7. Bayibuli egamba nti era aliteganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Era n'entunula ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ne libasinga. Ekitegeeza omulabe wa Kristo alina ne karakita ey'okuyigganya. Ayigganya abatukuvu ba Katonda abali ku mazima ga Bayibuli oba amazima nga bwe gali mu Yesu Kristo. Abayigganya okuyita mu byafaayo nga bwe tujja okuzuula mu maaso awo. Something else omulabe wa Kristo wano kyannyonnyolwako kusinziira ku Daniel essula 7. Bayibuli ega nti alirowooza okuwaanyisa ebiseera n'amateeka. Akyusa amateeka. Katonda alagidde nti tukole bwe tuti, ye agamba nti nze ndagidde bwe nti. Akyusa amateeka omulabe wa Kristo ke kabonero ak'omwenda. Naye bino byakola abikolera mu bbanga ki? Twagala kuwunzika n'ennooti eno nkulu nnyo. Daniel essula 7:15 lugamba nti ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo era birimuweebwa mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Twamulabye eri mu kubikkulirwa ng'afugira emyezi 42, ate wano tumulaba ng'agenda afugira ekiseera, ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera. Agenda afugira ki?
ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo lyebbanga lyagenda okuba nga afugira omulabe wa Kristo ono. So twagala okumanya nti ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bitegeeza ki? By the way, ebbanga lyerimu abantu ba Katonda lye baamala nga bali mu ddungu beekwese bambi olw'okuyiganyizibwa okwali okw'amaanyi omulabe wa Kristo kwe yaggulawo ku Bakristaayo. Abo osoma 12 olunyolo 14 luga nti omukazi n'aweewa ebyobwatiro 2 eby'empungu ennene alyoka abuuka okutuuka mu ddungu mu kifo kye gy'alirisizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. Ono tulabawo time frame ya mirundi 3 naye nge efaanagana naye ereetebwa mu bifaananyi bya mirundi 3. Kati wulira ate mu lunyolo 6 bwennyonnyolwa nti n'omukazi ono n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo kye ekyateekebwateekebwa Katonda balyoke bamulisize ng'eyo ennaku 1,260. So tulaba nga ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera byenkanankana ennaku 1,260. Omulabe wa Kristo nga yeeriisa enkuuli ku nsi bambi ng'ate abantu ba Katonda beekukumye eyo mu biseguusi. So tulaba nga ekiseera okusinziira ku kunoonyereza okwa Bayibuli, Bayibuli etulaga nti ekiseera kyenkanankana mwaka mulamba, ebiseera byenkanankana emyaka 2, ate ekitundu ky'ekiseera ne kyenkanankana ekitundu eky'omwaka. So mugatte tulaba emyaka 3 n'ekitundu. Emyaka gino 3 n'ekitundu bw'oba ogassa ennaku ezirimu ziri ennaku 1,260. Kati ngenze mu kye tuyita the mathematics of the Bible. Mu bunnabbi bwa Bayibuli obadde okimanyi mukwano nti olunaku lumu mu bunnabbi bwa Bayibuli nti olunaku lumu olw'obunnabbi lwenkanankana omwaka mulamba ogwa ddala. Manya ebisinga mu kitabo kya Kubala essula 14 olunyiriri lwa 34 n'Ezekiel essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egamba nti buli lunaku mwaka. So emyaka 3 n'ekitundu egy'obunnabbi gyenkanankana ennaku ez'obunnabbi 1,260. Ekitegeeza nti ennaku zino 1,260 zenkanankana emyaka egya ddala 1,260. Kiki naakafuna waawo? Bayibuli bw'egamba era bwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera lwe biriggwawo. Bayibuli ebeeraga bulungi nnyo nti omulabe wa Kristo ekitundu ekisooka as a despot with different leaders, ngamba dynasty ey'omulabe wa Kristo yandifugidde emyaka 1,260. So akayemba akatono kana ka Daniel essula 7 akabonero ak'omulabe wa Kristo kafugira emyaka 1,260. Do you know what? Mukwano gwange atulaba tudde mu biro byayita okusobola okutegeera obulungi omulabe wa Kristo. Tuteekwa kutunula mabega mu biseera ebyayita okuzuula ddi obunnabbi buno lwe bwatuukirira. Ge mazima tulina kuddamu kutunula amabega. Abamu balowooza nti tunuleyo mu maaso eyo tikiseera tekinnatuuka nti oba kyaliwoko ne kikoma. No, the Bible is clear. Obunnabbi buno buzze butuukira okuyita mu byafaayo era omulabe wa Kristo waali eyabaawo okuyita mu byafaayo oba yatandika okulabisibwa okuyita mu byafaayo. In fact ne mu kiseera kya Yokaana yennyini omulabe wa Kristo ono yali agenda mu maaso n'okulabibwa. Bw'ebonera obwo 10 yali atandise okusituka. 10 okusinziira ku Daniel bwe tulabye asituka amawanga 10 agabula ey'ebugwanjuba oluvannyuma lw'omwaka 476 AD. Tulaba nga bwakabaka butono oba akayemba akatono akasigukula amawanga 3 omuli Abaheri, Abavandozi n'Abasogosisi. Alina n'omukulembeze ku ntikko. So nga omulabe wa Kristo wantu mulaba nga wanjawulo ku mawanga amalala ate muvoozi ayigganya akyusa amateeka ga Katonda ng'akola ekitundu ekisooka oba afugira emyaka 1,260. Weebale nnyo weebali eddala okubanga bwino waffe ono omutegedde. Tulabye alwaleero nti omulabe wa Kristo ensolo eyakubikkulirwa 17 era ly'ejjembe ettono erya Daniel essula 7. Bubonero bwaffe tubulabye olwaleero ku mulabe wa Kristo nti eriyo abalabe ba Kristo bangi abava munda mu kkanisa ate nga weebali kati n'ekyokuna kye tulabye nti omulabe wa Kristo ensolo eno bwakabaka. It's a kingdom. Nembuuza ekibuuzo ekinene, ani mulabe wa Kristo akayembe kano akatono?
Omulabe wa Kristo y'ani ono ava mu nnyanja? Omulabe wa Kristo y'ani ono obwakabaka? Omulabe wa Kristo y'ani ono ow'enjawulo ku balala? Avoola, ayigganya, afugira emyaka emyezi 42 oba afugira emyaka 126. Who is he? Omulabe wa Kristo ono. Tosobwa mukwana ekitundu ekyokubiri we tugenda okuba nga tukwoleka bwina asingawo ku mulabe wa Kristo yani. Tunatandikirawo mukwano gwange naye nga nkusiibula nkujjukiza ki nti malayika asooka agambye sinza omutonzi kubanga omulamwa guli kusinza. Malayika owokusatu n'agamba nti tosinza nsolo. Question, ani gw'onaasinza? Yoswa agamba Sura 2:15 nti mulondeewo leero gwe munaaweerezanga. Naye nze n'ennyumba yange ffe tunaaweerezanga Mukama. Mukwano gwange, ogenda kusinza mulabe wa Kristo oba ogenda kusinza Kristo? Negatako tewombeke tusabe nga twongera okukola okusalawo okusinza Kristo mu kifo ky'omulabe we. Katonda kitaffe tukwebaza olw'obubaka bw'otubikkulidde akawungezi ka leero. Bwino ono gwe tulabye okuyita mu Bayibuli n'ebyafaayo agenda okubanga yongera okutubikkulirwa. Tusaba oteeketeeka emitima gyaffe tumutegeere bulungi era ng'amazima bwe gali mu kigambo kyo nga tufuula ab'eddembe bwe tusabye nga tukwesize mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala tosuwe ekiddako tugenda kuba tutunulira omulabe wa Kristo nkaaga. This time tugenda tegeera omulabe wa Kristo y'ani olwaleero. Ekisa kya Yesu Kristo mukwano gwange atulaba kyeyongere gy'oli paka tunaddamu okuba nga tusisinkana. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.